nga bulijjo Uganda at large mu mikwesese bwentyo muganda wange natudde dda era zikometa yaffe bwetyo yatandise okubeera ng'etalaaga eggwanga. Amawulire amalungi wano ku Uganda at large genjagala okubeera nga ntuusa eri abawuliriza ba Uganda at large mwe bali kusaba kirabika ekibadde kikutte obudde kibutadde kasokedde nga nkuba mulanga wano ku Uganda at large nti bannanga abasajja baatukwatamu. YouTube yamaze neewuliriza ensonga bwetyo neesalawo nti bino ebintu byaffe era tewaliiwo mateeka ge tumenya okuleka abantu okwekwasa obwekwasa ekifaananyi kyange simanya saaba walukusa simanya bwe bityo eby'okujobojja. Kale bwetyo neetuddiza obulango era omukutu gwaffe bwe gutyo ne guddayo ku map. Waliwo abantu abamu ababadde baŋŋamba Uganda at large laba omukutu gwo gwagwa kati ofuna views mmeka simanya mmeka buli bwafunanga oli muzike. Munnange waki baita persistence era siba kubanga nnemerako nnyo kyemyezi gyekulunguludde 7 mirambirira tokuyimirizawo omukutu nga guno nga gwe tegusobola kubeera nga gweyimirizaawo kizibu nnyo kubanga oba n'ebyokukola ebirala ate era nga ne bw'okuba omulanga si buli omu oba si bangi abajja okuguwulira bagambe nti kabayambeko naye abatono abasobodde era bakoze kinene nnyo. Kale munnange tukomyewo bwekyoba omanya tukoze eki tukomyewo era tugenda kuba tulemerako mboozi ku mboozi nga bwe kibadde nga okuva edda n'edda. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuyamba. Kale mbeebaliza ddala nti mukyasobola okubeera nga mukyagukwatiriddemuuko ndowooza omwezi nga gumu kati olwo omwezi ogwo bwe guggwako kiba kitegeeza nti awo kabeera kaweddemu ku sayidi y'abateesi kabeera kakoze eki kabeera kaweddemu kyebayita okulemerako ekyo kyebayita okukola ki okulemerako mu buli mbeera yonna era lazima omulabe omaliriza n'omumegga bwe tutyo bwe tugenda okuyingira mu Uganda empya kulemerako ng'abaseka baseka naye nga tulemeddeko lazima tulina okuyingira mu Uganda empya. Ekyo tebakulimba nti tekijja kusoboka teri kitasoboka. Kakati mu mboozi yaffe eno nkuleetedde ensonga ya Ssemujju Nganda. Ekifo kye munnange kiriko pulaani nnene nnyo era ebyavudde ku byatuuse ku Bobi Wine wali e Bulindo biziikudde ebintu bingi nnyo era ne biraga pulaani nupu gyerina ku kifo kino ekya Ssemujju Nganda. Era mu mboozi yaffe tugenda kulaba n'ebifo ebirala baani ababinyegenya okuba mu nupu n'ewalala oba ababivuganyaako. Nakugambye nti munnange gwalina endwadde enzibu ennyo ekibumba omutima amawuggwe ensigo ensonga ezikwata ku bakyala ebizimba byonna ku bwongo n'ewalala wonna. Muganda wange wali badde onkoonako bukoonyi wano ku WhatsApp namba zaffe ziri awo okusembyayo 115 n'endala esembyayo 73 wano ku Uganda at large. Nze nga sikugyeko yali n'ekikumi nku directinga butereevu eri omukugu bweninako obukakafu kubanga nze nabagamba nti saagala kuleka jinjala limu nga sirivuunule sisobola kulaba kintu kirungi nesikitegeeza bantu kubanga bano abantu bagenda kuvayo beerange nti mujje kati ababamanyi era be bagenda gye bali babeera bize naye era munnange abantu mu nsi bangi nnyo oyinza okwesanga nga gwe omuntu oyo yafa lwa kibumba amala okufa ng'omuntu agamba kale waliyo omusajja eyo tabimanyi ebyo bagamba kale gundi baatuuka n'okubeera nga bamujja e Bulaaya ne bamukomyawo e Kampala ng'ayebye paka kufa. Lwaki omuntu abeera asirika ndaba tekijja. Kakati gwe jangu wano ku Uganda at large muganda ku WhatsApp namba ngambye nti munnange sooka ondagirire era nze nja kukuwa endagiriro tugende mu Uganda empya nga tuli balamu. Kakati
kakati munnange Bobi Wine okufunira obuzibu ebulindo mu kira gwabaddenga muzannyo omuwandiike ogwatabuse ku muwandiisi waagwo ntandise bwentyo. Ekyaddiridde kyabadde byama kuvaayo nga biraga omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda ow'emyaka 5 alabika nga ekisanja ekyokuna kyandimuyita mu ngalo ebulindo. Bobi Wine president wa NUP yafuniddeyo obuzibu ku Lwokubiri poliisi bwe yabadde yegamba nti emugumbulula n'abawagizi be akigambibwa era bwekito bwe kyabadde nti akakebe kati ya gaasi ne kamwabikirako bakakasuse ne kamwabukira ku kugulu bw'atyo n'afuna obuvune. Kati olwo ne kitegeerekeka oluvannyuma nti Bobi Wine yabadde ava mu maka ga munnamateeka looya wa NUP George Musisi eyamukyazizza era nga ono George Musisi 2026 agenda okugira ku kaadi ya NUP okubeera nga asigukulula Ssemujju Nganda. Ssemujju abadde mubaka wa Kira okuva munisipaali eyo lwe yatundibwawo mu 2016 ate nga yasooka kubeera mubaka wa Kyaddondo East 2016 nga tennasalibwako Kira, ekitegeeza nti 2026 wenatuukira nga abwezezza ebisanja 3 mu Parliament. Kigambibwa nti High Command ya NUP yatuula gibuvuddeko nekisalwawo nti munnamateeka wa NUP George Musisi ye muntu omutuufu asobola okusigukulula Ssemujju mu Kira. Era Ssemujju yabadde awira nti Kira njagala mukimanye ya FDC katulwa agitadde mu FDC yali badde agamba nti ya PFF si ya NUP. Kakati Musisi eyasooka munnange okulangirira nga bwagenda okwesimba ku Betty Nambooze mu munisipaali ey'Emukono yakyusizza obuufu mu ssaawa envanyuma n'adda ekira. Akigambibwa nti missoni eno yasaliddwawo abakulu mu NUP okwabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yennyini ne Ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya. Ensonda ku kitebe kya NUP zategeezezza nga Kyagulanyi bwaludde nga alumwa omutwe ku muntu gw'ayinza munnange okusimba ekira. Okusooka yali asindise Musisi atabaale Mukono asigukulira Nambooze eyali alowoozebwa okubeera mu kabinja akasekeererera ekibiina. Kyokka Nambooze bwe yamanya nti munnange bamutaddeko Musisi yatandika okweyubula nga Nawolovu bwakyusa endabika n'atandika munnange okukutira NUP akadingidi ne Kyagulanyi kumpi kutula munnange kukuuka jjembe. Era eno eyogerwako nga emu ku nsonga lwaki yava mu mpuuga kwe baali baludde nga balinnya mu kimu olw'obukadde 500 ze yafunanga akasiimo. Teyakomaawo wabula buli muntu yenna abadde alumba Kyagulanyi nga Nambooze munnange ayiwawo omubiri nga talina gwataliza ne bwoba munnange bwakitiibwa otya mu kaweefube obw'okukakasa nti ddala yatereera taliimu lumbugu. Nambooze yabadde musaale mu kukulemberamu ekibinja ky'abantu ababadde bakunuukiriza mu 10 ab'Emukono abeegasse ku NUP. Omu ku bakungu mu NUP yatutegeezezza nti omukulu yakirabye nga bw'atawa Nambooze kaadi ya 2026 ayinza
okulabika nga atasiima bamuyiriddewo mubiri. Nambooze era teyakomaawo n'atuuka n'okubeera nga yeetikka ekibumbe eky'embogo n'akitwala emagere. Akabonero akalagira ddala nti munnange nze ndi mulayini. Era Bobi Wine bw'akitunulako bw'ati agamba nti ya ono Nambooze wange. Kati Nambooze munnange agambibwa okubanga y'omu ku bantu abasinga okuba abasanyufu emukono olw'okukyusa Musisi abadde amusuza ng'akukuna ddi nga lumondi mu kikata, kubanga abadde munnange akimanyi nti amusinza ensumika n'enkolagana kubakulembera NUP. Kakati ng'abantu beebuuza lwaki Bobi Wine aleese Musisi okwesimba ku Ssemujju. Ensonda zayongedde munnange ne zitegeeza nti Kyagulanyi si musanyufu na Ssemujju kubanga wadde mu kulonda kwa 2021 baaliko entegeeragana gye baatuukako n'amuggyiramu muganda we Ediya we kaadi n'agiwa Jimmy Lukwago eyali alabika ng'omunafu. Kyokka Ssemujju alabibwa nga atasiima kyamukolerwa era azze awulikika nga awakanya mu lwatu enfunda eziwera ebiba munnange bisaliddwawo obukulembeze bwa NUP. Ensonga z'okugobwa kwa Mpuuga n'okulonda Jubilee Ssenyonyi ku kifo kyakulira oddo oluvuganya byasajjudde embeera. Okuva olwo Kyagulanyi yalayira nga bw'alina okusimba omuntu ku Ssemujju mu 2026 wadde nga waliwo aba NUP abaagala edda abali bayagala edda nga beegwanyiza ekifo kino. Kyokka bonna Bobi Wine tabeesiga bulungi era kwe kusalawo okuleeta Musisi alina amaka e Bulindo mu munisipaali ey'Ekira. Kale Bobi Wine okukyala e Bulindo Septemba nga 3, 2024 kyakoleddwa nti kukakasa abo abeegwanyiza kaadi ey'okukiika ku kifo kino eky'Ekira municipality bakitegeere nti munnange Bobi Wine bw'atyo wakugikwasa George Musisi. Era nga ku pulaani kuliko n'enteekateeka endala nnyingi nnyo Bobi Wine z'ategeeza okukola ne Musisi Ekira ayongere okubeera nga annyikira mu bantu. Musisi okujja kwe ne Bobi Wine okusonga ku Musisi kino kikyusizza ekibalo. Okujja kwa Musisi munnange kwasattiza abantu bangi Ekira okuviira ddala mu babadde baagala kaadi awamu n'abawagizi ba Ibrahim Ssemujju Nganda. Ssentebe wa FDC mu Kira munisipaali David Ssekiziyivu Muya yagambye nti munnange tabagira bantu baludda luvuganya okwevuganya kubanga kisobola okuwa aba NRM omukisa okubawangula. Yawadde Musisi amagezi anoonye ekitundu omuli owa NRM kubanga Ssemujju atuukiriza bulungi ebiruubirirwa byabwe. Meeya wa munisipaali ey'Ekira Julius Mutebi Nsubuga yagambye nti munnange ebya Musisi bwe biba nga bituufu takirabamu buzibu kubanga naye wadde wa NUP naye waliwo abaagala okumwesimbako. Owa NRM Dickson Hakiza ono ssentebe wa LC1 owa Kireku Main ebweyogerere wano nga ba NRM yagambye nti okujja kwa Musisi kubawadde amaanyi nti bagenda kwawula obululu bwa buludda oluvuganya olwo omuntu waabwe asobole okuwangula. Aba NUP abalala abeegwanyiza kaadi kuliko Saara Nasimbwa ono wa myaka 39, Saalongo Peter Kazibwe, Dr. Ronald Kazibwe ne Jimmy Lwanga amanyiddwa nga Kira Young. Lukwago ono gwe baabwa kaadi ya NUP mu 2021 kyokka n'akola bubi
kuba ye muntu yekka gwe baawa kaadi mu Wakiso n'atawangula bwe yafuna obululu 1,699 ate Ibrahim Ssemujju Nganda n'awangula n'obululu 4,285. Lukwago agamba nti omubaka waffe aliko talina kyatuteeseza nga ffe baakiikirira era n'ensonga z'ekasokoso tayiyewo mubiri nga bwe twandisuubidde okugeza nga basale nga bwe kiri ku babaka abalala. Omubaka omulala ye Nasimbwa wa myaka 39 nga bwe nakutegeezezza ono munnamateeka era mukulembeze wa NUP ekira agamba nti ekimuleese okwesimbawo kwe kubanga abakulembeze be balina tebatuusa bizibu by'abantu mu Paalamenti. Ensonga ze basinga munnange okuwulira nga boogerako tezikwata ku kira butereevu. Kyokka agamba nti singa ekibiina tekimuwa kaadi ne bagiwa omulala si wa kwesimbawo wabula ajja kuwagira gwe banaaba bawadde kaadi ng'ekibiina. Omwaka omulala ye Beeka Kazibwe wa myaka 4 wano mutuuze ow'Ekireka mu division ey'e Namugongo agamba nti ayagala kutumbula byanfuna kubanga bye yasomerera era amanyi ekyokukola. Ayagala okulwanyisa ekibbattaka n'ebikolwa eby'okutulugunya abantu. Yagambye nti wakulwana okukuula ejjembe aweebwe kaadi ya NUP. Omulala ye Dr. Ronald Kazibwe ono nno nga musawo omutendeke ayagala kuleeta nkola ey'obwegassi basobole okuzimba kira eyeeyagaza. Ayagala okutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza mu kitundu ng'alondoola ebikolebwa byonna mu kitundu. Ayagala kuteekawo nkola ezitondawo emirimu. Omulala ye Emmanuel Senkeezi Katumba yavuganya ku kaadi ya NRM mu kulonda okuwedde n'akwata ekyokusatu n'obululu 8,488 okusinziira munaye ku ssentebe wa NRM mu kira Gasuza Kayanja ate nga era ye ssentebe wa LC1 Enaalya Katumba yakyakutte bendera ya NRM era bwe basibiddeko olukuba mu 2026. Naye Ssemujju mwannange tannasalawo. Ssemujju ye mu kwogera oba anaddamu okwesimbawo mu 2026 yagambye nti tannasalawo oba akomawo oba nedda. Yagambye sinnasalawo oba nkomawo era nkyalinzeemu ndyoke munnange nangirire ekiddako. Ssemujju abadde mubaka okumala ebisanja 3 bw'atyo bye yategeezezza.